The best tune records. Mbanirizaako mu episode yaffe ey'okutaano abawulira episode ey'okuna twasemba mwami Kasawuli agambye mukyala we Namazzi nga walina ensonga ezikwata ku Tom z'ayagala okumubuuza era ne tulaba nga mukyala Kasawuli yatya nnyo ng'alowooza mwami Kasawuli alina kye yali ategedde era episode yaffe ey'okutaano etandise bw'eti. Mukyala Kasawuli olw'okutya okungi yagamba mwami Kasawuli nti kale mukwano naye kansooke ŋŋendeko emmanju nzije era omwami n'amuleka. Ono yasooka mu kisenge n'aggyayo essimu wabula abeera afuluma mwami Kasawuli n'amugamba toyiletisi z'omunda zaabadde ki nga ogenda wabweru. Mukyala Kasawuli yalinga atawulidde era olwafuluma wabweru n'akubira Tom n'amubuuza gwe Tom olina kye wagambye mwami Kasawuli? Ko Tom nedda nze sirina na nnamba ye. Wano mukyala Kasawuli nassa ekikkoowe n'agamba kale mbadde mmanyi olina ebintu bye wamugambye ebibulamu mu dduuka. Olaba mukyala Kasawuli waawuzaawuza. Ono n'addayo munda ne baddamu ne bamulerako era mwami Kasawuli n'amugamba kati ku nsonga ya Tom waŋŋambye Tom asooka aggalewo abeere ng'akuyambako wano ewaka naye ndaba kizibu mpozi nga tugenda kufunayo omukozi omuwala akuyambeko. Bwe baali baleze n'asituka ku mubiri n'agamba sha kati omuwala asobola okuba omusota nga gukomyewo. Omusota gwali gufuuse omusota. Yayongerako nti ate nze saagala abakozi batwala abasajja ate balogo bazibu nze toleeta. Omusota naye ffenna tukimanyi omukazi ono yali alaba we baleeta omukozi ayinza okumulemesa okwefunza Tom. Wabula mwami Kasawuli ng'omusajja oba omwami maka yakangula ku ddoboozi n'amugamba ngenda kubira maama mu kyalo anoonyezeeyo omukozi era mulinde. Mukyala Kasawuli n'akkiriza nga talina kyakkola n'amugamba mpeereza ensawo yange ngende era n'amuwa essente n'amusiibula. Wabula mukyala Kasawuli n'ayingira mu kisenge ne yeekuba ku buliri ng'obusungu bumutta. Okuddako ku dduuka Tom yali akola gigi nga gitambula bulungi. Yalina mukwano gwe Kayiwa nga banyumyamu. Kayiwa n'amubuuza owange mukyala Kasawuli ng'abuze nnyo kiki? Ko Tom owange gyali eyo anti omwami gyali. Kayiwa n'amugamba naye omukazi atafuna lubuto okuva embaga lwe yaggwa kiki? Tabanga muyaaye. Tom n'amugamba owange ebimu ku binkuumidde ku mulimu guno kwewala lugambo abalutambuza abalunoonya n'abalufaanana kati ndeka. Era Kayiwa ne yeegoba yekka anti olugambo lwali lumusaze. Tebaggwa. Wabula mukyala Kasawuli yali yakafuna omugenyi ewaka nga ye mukwano gwe Namutebi era yamwaniriza bulungi n'amutikkula n'amwaniriza bulungi. Emboozi n'etandika ng'eno we beemiisa akatunda. Baayogera bingi naye emboozi we yanyumira wa wano. Namutebi yabuuza mukyala Kasawuli nti owange Namazzi mbadde nsuubira okubanga kati olinayo omwana kiki? Ono n'amuddamu nti mukwano mulaba mayumba ssente mmotoka naye nga mu kisenge kibulamu nnyo. Namutebi ne yeekanga nti mwami Kasawuli waaka maneyane emye
Mukyala Kasawuli n'amugamba, wabula ndeka ezo nsonga za mu kisenge, mu kyalo bagamba ki? Ko Namutebi owange, era ggwe emboozi mbu wafuna minisita omugagga naye tomuzaalira. Mukyala Kasawuli n'asituka ng'aswakidde n'amugamba, naamusaba ositukozeeyo olugambo lw'omukyalo. N'amusooza n'amuviira n'ayingira mu kisenge. Mumanyi Namutebi kye yakola oluvannyuma lw'okumugobya olugambo? Tubirinde mu episode ey'omukaaga. Nze Mutindo The Writter, bakayita mu kisenge, the leg's duty. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo The Writter. Mutindo TV, the best online TV.